Omuwendo gw'abantu abafudde oluvannyuma lw'okunywa omwenge oguteeberezebwa okubaamu obutwa mu ggwanga lya Pakistan gweyongedde okuva ku bantu 31 nga kati baweza abantu 6. Omwenge guno gwanywebwa ku lunaku olwa Ssekukkulu lwennyini ku kyalo Tobatek Singh mu ssaza ly'e Punjab mu mambuka g'obuvanjuba bwa Pakistan. Kigambibwa nti oluvannyuma lw'abantu abaasoba mu 10 okwekatankira omwenge guno, bangi ku bbo embuto zaatandika okubaluma ne baddusibwa mu malwaliro ag'enjawulo ng'abamu gye bafiiridde ate abalala bakyajjanjabibwa. Omwenge omukolerere mu Pakistan tegukkirizibwa okusinziira ku mateeka agafuga eggwanga lino n'okusingira ddala ku bantu b'eddiini ey'Obuyisiraamu, ng'era kigambibwa nti abaagunywedde ne bafa baabadde Bakristaayo n'abagwira nga bano baagunywedde mu bubba. Okunywa omwenge mu Pakistan olina kusooka kufuna lukusa okuva mu gavumenti, ng'era si buli kika kya mwenge nti kikkirizibwa wabula ogwo ogw'ebbeeyi, wabula waliwo kampuni ezikola omwenge omujingirire ogutatuukana na mutindo ezigulirira ab'obuyinza okubaleka okutunda omwenge guno, era nga kiteeberezebwa okuba nti gwe gwaviiriddeko abantu okufa. Bwe twogerera bannyini mabaala ababadde bagutunda bakwatiddwa ab'obuyinza mu ggwanga lya Pakistan bayambeko mu kunoonyereza ku ki ekyaviiriddeko abantu abanywedde omwenge guno okufa.